kubanga obuwangazi bwa kapa obuwangazi bw'emmese bulabisa ku ddiba lyaki lya kapa. Munnange temulwana n'abantu bano. Kitya wetwogerera essaawa zino Yoseti bapula otawasira mutano wa Karekezi nsi yate musezeri saga bisibe naye ennaku zaazibalira ku ngalo. Ekirwadde kimbali embirizi lwakwekaza ng'afuka anaaba. Nego mulaba yali ayimirira obulungi busimbaalaala kati ayimirira alinga gwe bataddemu enkondo. Kitegeeza buli olunaku lugenda okweyongera nga yeewesemu ati ye kinakomekereza ng'enkoona yegasse ku buki ku bulenge wansi. Kitegeeza ki buli lunaku yeyongera kwesimba bwati eyali yesimba busimbalala bwati agenda abanga ekitooke bwati eno enkoona ekkirira egenda kwegatta kabina wansi. Kitegeeza ki kitegeeza abasajja bagenda ekyo ng'okimaze mu nsi nabagamba tutwetaaga amapeesa matono nnyo akagenda okuvaawo. Mwe muli Yoseri Lukwata Senior ne mutowe Genocide Musarakanda nakwe saa zino wetwogerera nafunako information bamukulubusa omujjeeyo ne bamuleeta ano wentudde wennyini ne bamukanika n'ekyagaana. Omuntu egensobi okufuna omukulu no yaziddwa ku butakeeka era ng'ali mu maka ge Gwaluga gye batakkiriza muntu wadde omulema wadde alina eriiso ery'ettulu okutuuka mutuukako wadde omubuuza ekibuuzo kyonna kubanga naye ekimbe kimbala embirizi muba mwagala ki ekisinga kaawo. Kyembagambye nti Katonda yeebalege nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza. Abalabe bange bandabisizza ku nsi kuno yandibadde abalabisaani njayi Mukama bandaze nkwebazanga. Kitegeeza eyabalula esiridde oli ali n'olumbe lumbala embirizi ebyenda biri bwero n'atera okugenda. Ono yali ayimirira ng'ayimiridde bwati busimbalala atandise okweweta buli mulaba yeeweta kati enkoona kaseera ekkoona kabina kiba kitegeeza akaweddemu nga ne pressure bwekyajja kubanga ekijja temukimanyi.